Yes, omulabi waffe omulungi nate nkwanirizaako gye nnyini ddala mu puroguraamu yaffe gy'omanyi obulungi ennungi bw'etyo gye bayita beera mulamu. Eno ye puroguraamu mwe tukuleetera abasawo ab'enjawulo abasobola ate okugamba butya w'osobola okweyongera okuba omulamu. Nange musawo Barbara nganze nkubuuzaako ne nkwebaza gy'okola. Olwaleero neekyazizza naye ogutali musango Mukama abikola. Nga tetunnaba kweyongerayo, njagala bagamba nti leero tulina ebyenjawulo bye twagala okwogerako wansi w'omulamwa nti okuwona okutuufu kuviira mu kuggyawo kiki kyaleeta bulwadde. Kankiddemu ekyo. Okuwona okutuufu kuviira mu kuggyawo kiki kyakuleetera okulwala. Ekyo ojja kweyongera okitegeera mu programu zino zonna n'ezinaddako. Olwaleero mbadde njagala kwasaganya mukyala. Omukyala atulaba eyo, njagala kwogera ku bulwadde obusinga otusumbuwa ffe abakyala. Naye nga n'omwami atulaba leero, oyinza okuba n'omukyala, oyinza okuba ne muganda wo omuwala, oyinza okuba n'omuntu yenna omuwala gw'osobola oyamba. Ate omuwala toyina na sseguka kubanga ate obeera ofunye ekikolo nga tonnaba kulwala. So mwenna musobola okubeera involved. Kati nga tetunnaba kugenda mu maaso tugenda kutandika n'okusaba so that Mukama atuyamba nze naawe okubanga ate tufunamu nnyo mu bye tugenda oyiga leero. Katusabe. Mukama kitaffe tukwebaza kubanga otusaasira nga bulijjo ne tubeera balamu. Kaakano nga tugenda okweyongera okuyiga butya bwe tubeera abalamu n'okukola ebyo by'oyagala. Leka ompe ekisa n'omulabe wange omuwe ekisa tuyigire wamu olw'okubeera nga tubeera balamu ng'obulwadde tebututawaanya. Okuyita mu linnya ddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yes, kaakati olunaku lwa leero njagala kwogera ku ndwadde esinza ottawaanya abakyala nga kye bayita fibroids. Ndowooza wali ogiwuliddeko oba ebizimba mu nnabaana. Nga tetunnaba kweyongerayo, abakyala tulina endwadde nnyingi nnyo ezitusumbuwa. Abawala balina menstrual cramps, obulumi mu ndira nga bagenda mu kasanvu oba ziyita ensonga. Ennaku zino kyaganda wala periods. Tulina issues n'amabeere, breasts, yes. Muyinza okubaamu obuntu obukaluba, muyinza okubaamu obulumi, muyinza okubaamu oba amata nga tetoyonsa. Ebyo byonna ndwadde. Tulina hormonal imbalances, ezo zonna ndwadde tugenda zoogerako. Naye leero katusimbe essira ku bulwadde bwe bayita fibroids. Fibroids kye ki? Basically biba bizimba naye nga tebiri cancerous. Ekyo kimaakinge. Waliwo ekizimba nga kya kansa. Ekyo tebakiyita fibroid. Naye ate waliwo ekizimba nga tekirina cancer cells mu kyo. Kati nga kiri mu nnabaana, kyekyo kye bayita fibroid. Kakati abakyala tulina nnabaana, buli omu alina nnabaana. Bw'otunuulira kedo ng'ogisaze, shape eyo eyinza okuleetera ekifaananyi ekya nnabaana weefaanana. Of course tubeerako ne fallopian tubes ze tuyita enseke, ne tubeerako ne ovaries eno side ze tuyita amagi. Yes, kati ebyo byonna bituyamba mu production oba kiyite mu kuleeta abaana ku nsi eno. Kakati twagala kulaba butya bwe tusobola okumalawo fibroids mu bulamu bwaffe kuba kisoboka. Kubanga nabagambye nga tutandika nti okuwona okutuufu kuviira mu kumanya lwaki obulwadde bwajja. Olwaleero kye njagala tweyongere okwegeyamu. Yes, kakati bwe fibroids zikwata ebitundu bya njawulo. Kati nnabaana esobola okubeera weti. Naye wano munda kye tuyita endo ne mu makkati omwo ne wabweru eno wasobola ogendawo ekizimba, wonna wasoboka. Naye kati ebyo bibeera n'amanya mu Luzungu. Okitegeera nti ekitundu weekutte, ekizimba we kikutte, erinnya mu Luzungu libaayo oba endometriosis oba
okusinzira wekutte webajjira erinnya actually kyembadde ngezaako gamba kati waliwo okubeera nga oyina ebizimba munda mwennyini mu nabaana oba nga bikutte eno ku rooftop ya nabaana waggulu waayo waliwo okuba nga bikutte eri wansi kye bayita omumwa gwa nabaana mu luzungu tukiyita cervix ezo nno teziri so common naye ziri common zibeera muno mu bisenge bya nabaana either wano kungulu of course waba munda oba mu nnyama mwennyini ezibeera mu nnyama nno ziruma nnyo okusinga actually eziri muno munda kakati obuzibu bubaawo obuzibu obusinga obukulu fibroids kyezireeta kwe kubeera nti omuntu ayinza okulemererwa okuzaala kubanga ekizimba bwe kiba kijjudde omwana w'anaatuula wabeerawo ebizibu bingi ate gy'okoma okubeera n'ebizimba oluusi omubiri guno gukola enkovu okitegeera ekizimba we kyali ne bwe kiba nga kibadde kikutte ku mukono omulabe wange omulungi kisobola okuba nga kyabika ne mukijanjaba ne kiwona naye ennyama ya wano tesigala kyekimu bupowers obwaliwo obutonotono obuyingiza abo obufulumya kasasiro tebusigalawo so tulina okwewala ebizimba nga banakazadde b'eggwanga kaakati tugende directly ku biki ebireetera fibroids oba ebitriggerlinga triggers kitegeeza yes ebireetera kati first trigger kwe kubeera nti omuntu oli munene nnyo abantu abali obese batera okubeera n'ebizimba abantu abalina poor diet batera okufuna ebizimba poor diet nja ginnyonnyolako mu episodes zaffe ezijja abantu abali hypertensive ng'olina pressure osobola okwanguyirwa okubeera n'ebizimba then abantu abalina entambula y'emmere yaabwe nga si nnungi batera okufuna ebizimba oyinza okwebuuza kati ebyemmere bikwatagana bitya ate n'ebizimba munnange bikwatagana buli omubiri guno bwe gubeera nga guyina kasasiro yes nga guyina kasasiro eyeesudde kubanga buli woolya obubi omubiri guno tegusobola kumaneginga kusuula wabweru bikyafe ensigo ziba zikola mpola buli kimu kiba kikola mpola so buli bw'obeera nga olya ebintu ebitatunkanye na mutindo oba na mubiri gwo obwetaavu bw'omubiri gwe okubeera ng'ofuna fibroids ekirala ekikulu hormonal imbalances hormones kyaganda wala naye waliwo ekintu kye tuyita estrogen yeyo hormone bw'eba nga erinnye nga esusse mu mubiri etera okukozinga fibroids tujja kubeera nga tweyongera okimanya kino nakyo kikulu kuba nali nfunyeko omulwadde nga alya bulungi buli kimu ate ne sayizi ye nga si nnene nnyo naye ne munoonyerezako ne ngamba lwaki ofuna ebizimba nagenda olaba nga omulimu gwakola mu nkoko ne mubuuza enkoko ziri oke kuba nali muno jjukira omulamwa gwaffe kubeera nti bw'ojjawo ekireeta obulwadde oba owonedde ddala kati nali ngezaako laba omulwadde ono lwaki alina ebizimba bwe namubuuza kyakola nangamba akola mu nkoko nengamba enkoko muzikolamu batya nangamba tuzigema nengamba eddagala mulijjawa nangamba tuligula ekyo nenkitegeera nengamba ate waliwo ekirala kye mukozesa nangamba tulina chemicals ze tuyiwa oba ku miryango oba obuwuka obutayi so that obuwuka tebuyingira so kyenjogerako pesticides ago amaddagala ge tukozesa ennyo oba mu bimera oba ebyo mu byenkoko ekintu kyonna nga kiri so chemicaled kisobola okuleetera ddala ebizimba mu nabaana ekirala waliwo kye tuyita ovarian syndrome waliwo okuba nga ovaries zifuna obulwadde nga n'amagi agavaayo nga si birungi kati bibeera bireetera ebisenge bya nabaana okufuna ebizimba bingi bye nsobola okwogerako naye those are triggering factors naye basically ebisinga okuleetera omuntu nga munene nnyo
waliwo n'okubeera ng'omuntu ali lubuto omuntu waba ali lubuto kankikunnyonnyole bwe nti okukitegeera obulungi tugeze omuntu alina ebizimba naye ng'ate ayagala kufuna lubuto usually mugamba katusooke tujjanjaba ebizimba olyoke ofune olubuto. Lwaki? Amadagala gonna agasinga agajjanjaba ebizimba kati teberezaamu omwana nakyo kiba kintu ng'ekiri nga kiba kintu munnabaana kati n'ekizimba kiba kintu. So ekisupportinga omwana okubeera nga akula mu lubuto kisobola supporting ekizimba kino okweyongera okugejja. Subire tuli wamu mu nsonga eyo. So omuntu nga alina obuzimbazimba ate bw'afuna olubuto obuzimba bweyongera. Nina client wange omu alina South Africa naye omukyalo ono we yafuna olubuto bagenda okukebera ekizimba kino baali bakiyita mayoma nga bwe nabagambye ekitundu ekizimba we kikutte mu luzungu tukiwa erinnya. So yali alina mayoma naye ng'ekula ku speed okusinga omwana. So kyova olaba ngambye koze ezimwe okubeera olubuto ng'obaddemu ne akazimbazimba ate kyongeza okubeera ng'olina ebizimba. Kakati waliwo omanya otya oba weekengera otya n'ogamba nandiba nnyina ebizimba. Zino nsonga nkulu nnyo nnyini ddala. Ensonga esooka nga periods zo ziri heavy. Abakyala nga wogenda mu nsonga olwamu naye ng'ate obeera toyina mirembe. Actually olina kubeera n'emirembe ng'oli mu nsonga si kintu kizibu nnyo era buli w'obeera ng'owulira nga simanya tosobola genda ku mulimu, simanya tosobola beera mu bantu, simanya ate bikuyitamu. Nedda, manya nti no waliwo ekitali kituufu. Either olina hormonal imbalances oba olina fibroids zennyini. So zireetera okubeera nga bleeding oba omusaayi gujja nnyo nnyini ddala. Ekirala ekikulu osobola otya okubeera ng'oweekengera nti olina ebizimba kwe kubanga wobeera ogenze mu kasanvu obeera olina pain ennene obulumi nga bungi wano wansi w'ekkundi oba kye bayita endira ng'owulira obulumi bungi nnyo olina okwekengera. Tobeera onogamba nze okuva mu buto oba okuva we nagenda mu nsonga nze bwentyo bwendi obulumi buba bungi. Nedda mukwano oba weetaaga okwekebeza nosobola okufuna eddagala. Ate ekirala kye mbagamba ekisinga okuzzaamu amaanyi, ebizimba bikolwako ne biwona. Si nsonga gamba nti no byalema era balina kunsalamu n'abaana. No. Before nga tonnabatuuka kweryosa kyova olaba nkuyigiriza olwaleero omanye triggers oba indicators. Yes, kyekigambo ekituufu. Biki ebisobola okundeetera olowooza nti ndabika n'abaana yange si nnungi. Ebyo bye twogerako so that osobola okwetangira nga tekinnaba kusajjuka nnyo. So ekisooka okubeera ng'obleedinga nnyo. Ekyokubiri kwe kubeera ng'olina excessive pain. Ekyokusatu kwe kubeera nga olina episodes oba engeri emyezi gye girina okubaamu nga si bwe bibeera. Leero ogenzeemu nga 10 olulala atozeemu nga 2. Ebyo ebintu ebyo okukyusakyusa mu nnaku z'omwezi nga naye bikyuka bubi nnyo ng'oba wakavaamu weeks 2 ate n'oddamu n'ogulina kuba mwezi. Kyova olaba ne mu Luganda baguyita mwezi. So ebyo ebintu we biba bikubaddeko obeera olina okwekengera. So weweekengera okola otya? Ogenda n'okola scan, bagiyita abdominal scan. N'oba ng'olaba ebitundu ebiri awo biri bitya, nnyangu nnyo kola ate terina buzibu buli awo okusinziira ku triggers z'oba ofunye oba indicators. Kakati tutuuse ku kinyusi. Oyinza kola otya? Waliwo atulaba nga gwe bambi already obiyina nga bakugambye n'okugamba nedda tulina obijjamu obisala. Nyimirira okugamba nti surgery is not the first choice of treatment.
okubeera nga bakusala ebitundu by'omubiri si kye kyandisookeddwako. Kyova olaba programu y'enganzi beera mulamu ejja neekubuulirako so that weewala otangira ng'obuzibu tebunnaba kutuuka. So wabeerawo ebintu by'osobola okukola. Nga bwe twagambye causes wali nti nno omugejjo osobola okugulwanyisa ate then n'ebizimba ne bigenda nga bikendeera. Naye nga tewabeerawo okuba nga binene nnyo kati awo oba weetaaga eddagala. Eddagala gye liri bangi bwe tukozeeko ne baba bulungi. So ne bw'aba agenda musajja linkya asobola okuddaabirizibwa ekyo ekizimba kyonna ne kikirinkinga bwe kiti ne kiba nga kiggwawo. Naye bino wammanga olina obyekolera nga ggwe ewaka. Obeera olina okubeera nga endyayo nnungi. Endya ebeera etya ennungi? Kwe kubanga olya emmere etegeerekeka nga mmere nga naawe w'okwata ekintu bw'oti bakikubuuza ng'omanyi kyeba erinnya lyakyo. Yes, waliwo ebintu bye mulya oba bye tulya nga bannange tosobola na mmanya kiki ky'olya. Biki ennaku zino bye baleeta goliro? What is goliro? Okitegeera? Omulabi wange omulungi lya ekintu ky'osobola okumanya erinnya lyakyo. Mbuno nkutte eno apple ngikutte, okitegeera? N'omanya nti nungiruma apple. Ne bino ebyokugira mbu nate nywa apple juice simanya wa 13 ekibokisi kiramba bwe kiti nedda. Ebyo tulina bivaako. Bw'oba oyagala apple juice kwata apples zeekolereko ewaka. Ensi yatabukamu kati nnaku zino. Then ekirala kwe kubanga olya emmere eri whole grains. Kwe kubeera nti nno teweesiba nnyo mu bintu biri refined. Nze ayogera naawe kale neeronda mu byokulya olw'ensonga nti saagala kulwala. Ate lwaki nzikakkanye n'okukkakkana? Buli we weeronda kye bayita okweronda abalala naye gwobeera ku mulamwa. Bwe ngenda ewantu nga baafumbye tugeze amatooke, kuliko kalumonde, kuliko ensujju, waliwo omuceere wali n'akawunga konna keeru bwe kati. Ebyakawunga n'omuceere ensooka ne sitabiraba. Ne ndya akatooke kange n'ensujju, bwe mba njagadde ne kalumonde. That's it. Then ne nteekako enva eziba ziriwo. So mba neewala ebintu ebiri refined, ebintu nga tosobola kirya nga Mukama we yakitonda. Lwaki ebyo ebintu bituleetera obuzibu? Biwa system obuzibu okufuluma. Okitegeera? Olubuto lwaffe luyina okudigesting emmere oba ogimenyaamenya nesobola okgenda mu byenda ebitono. Ebyenda ebitono ne bisikamu emigaso bino bye tuyita vitamins, proteins, carbohydrates, then ne biyingira mu musaayi ne bikusupportinga ggwe omuntu okubeerawo ng'oli mulamu. Naye bino ebintu ebiri refined, kano kawunga keeru, simanya muceere, biwa obuzibu olubuto. First of all, bibeera tebiriimu biriisa ekyokulala. So n'obanga buli kaseera oli mu zero okolerera kubonyaabonya mubiri. Kyova olaba wali twagambye poor diet ereetera okubeera ng'ofuna ebizimba. Then ekirala ky'olina okwesibako kwe kulya ebintu ebirimu vitamin C. Abasinga bwe twogera ku vitamin C bagamba micungwa naye w'onoonyerezaako amapeera galina vitamin C mungi ate. So abakyala abali eyo bannakazadde b'eggwanga, funa obudde onoonye ku bibala eby'enjawulo. Tobalabanga bw'oba ng'olina gw'omanyi abirina omuti, naddala omuti bannange, ng'olina omuntu gw'omanyi ng'asobola bikunogera straight n'abikuweereza, ne bwe kaba ka transport kanene, zeeteekemu ziba zikoze ensonga nnene ey'obulamu. Ekirala ekyotalina kukola, tolina kulya mmere nnyingi. Overeating. Buli gy'okoma okuwa omubiri zibwe ng'oguzitoya oba ng'oguwa emirimu kumukumu, gubeera tegusobola kukola ku nsonga zo endala. Mu kifo ekyokufulumya buno bukasasiro bwe nabagambye obwekuŋŋaanya ne bukola ebizimba mu nabaanayo,
gubeera guli ku mmere gumenyamenya mmere obwongo bwonna buli ku butya emmere bwemenyekamenyeka so obutalya nnyo kiyambira ddala nnyo nnyini ddala. Then ekirala kye tusobola otunulako okubeera nga tolya nnyo bintu by'amasavu. Ebintu by'amasavu bikola bitya? Bireetera okubeera nga entambula y'omusaayi ebeera interrupted oba etataaganyizibwa. Entambula y'omusaayi buli weegenda nga etataaganyizibwa obeera osobola okufuna ekirwadde kyonna kubanga mu musaayi muno mwe muli white blood cells eziyamba okumegga n'endwadde zaffe. Tugeze waliwo bukasasiro waliwo white blood cells ne zikalyayo oba ne zijja ne zikola omusaayi ne gukola enteekateeka butya bwe kafuluma okuyita mu nsigo oba mu sweat oba mu bujonjo mwe mulaba bintu bavaamu naye buba bukyafu ng'omubiri gukoze mechanism oba nga gulina embeera gye gutaddewo so that obwo obukyafu bukuvaamu. Then ebirala caffeine bano onywa coffee buli kaseera. Jukira ali addictive omuntu bw'atandika omunywa amulemerako n'amulemerako ddala so ebintu ebyo olina okubyewala. Actually osobola okusubstitutinga mu kifo ky'okunywa coffee n'otandika okunywa akacaayi nga mulimu ebintu eby'omugaso nga cloves nnungi eri omubiri gw'omuntu. Tulina ebintu nga rosemary mulungi akakkanya ate akola ne ku hormones so olina okufaayo okusubstitutinga ekyo nno kikulu okuzzaawo mu kifo kyakiri ky'obadde okozesa. Yes. Then ensonga endala ngenda kwogera ku mukwano gw'abangi naye ekikulu nnyo ebintu bino ebya chocolates batugambye mbu tubyewale. Caffeinated drinks, wenjogera caffeinated drinks ne kasoda ko mba nkatwaliddemu. Buli bw'obeera nga oyina issues n'ebizimba ate gwe wandadde teweesembereza bintu nga soda then chocolates zireetera okubeera ng'omubiri guno tegusobola kwewonya bulungi. Bingi nnyo bye tusobola okwogerako naye bwe tuwummulamu ndowooza kikola bulungi. Katukomewo tova ku 3ABN programu y'Enganzi. Beera mulamu. Yes, nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ne nkugamba nti ensonga z'oba owulidde kirungi nnyo okunootinga oba n'owandiikako ku kapapula awe. Yes, so n'obanga osobola okwejjukanya oba n'okugabana n'oyo ataasobodde kutulaba naye nga osobolera okufuna information eno ku YouTube tujja kuba tubateerayo wawe musobola ogisanga. Kaakati twastopinze ku issues mbadde njogera ku caffeine. Caffeine is a substance. Actually bw'oba ng'okozesa ekintu kyonna osobola osomako. Usually kubeerako ebirimu oba nicotine oba ki kati ekintu kyonna nga kirimu caffeine wandibadde okyewala. Nga tonnaba kulwala oyinza ogamba musawo ze ndi bulungi. Nagenda ne musikani ne bankebera nga ndi bulungi munnange. Abo ababirina tebazaalibwa nabyo. Naye baabifuna okuva mu bintu bye bazze bakozesa. So osobola okusomako ku products z'okozesa. Abaana abasoma nfunye abaana nga bato ddala 15 ng'alina ebizimba munnabaana. Noweewuunya n'omugobera n'ogamba no wali okozesa ki obuteebaka ng'okola preps oba biki n'agamba nanywanga nnyo ebintu ebyo ebindeetera obuteebaka nga nkuba winter. N'olaba nga kye kyamubeerako obuzibu. So caffeine ye component esobola ate okuleetera obuzibu. Chocolate mwogeddeko nga tulina kumwavoidinga kubanga alimu caffeine mungi. Then kati ebirala mu byendya
mu byendya olina okwewala nnyo ebintu ebiri fleshy oba ennyama, ebintu ebirina ennyama. Bwe ŋŋamba ennyama mba ntegeeza ekintu kyonna ekiriko ennyama, ennyama y'ekyennyanja ebaako. Abasinga bwe ŋŋamba ennyama bagamba nze sirya nnyama ya nte, so ndya ya nkoko na fish. No, buli wooba naddala oyo bambi ng'olina ebizimba, buli bw'olya ekintu nga kiri fleshy oba nga nnyama eyongeza okukuza kw'ebizimba. Ekyo kyo ne bw'otayipingamu ne bw'otayipinga meat versus cancer, olaba nti nno omuntu ennyama eyongeza okukula kw'ekizimba oba kiri cancerous oba tekiri. So twagambye nti nno fibroids ziba teziri cancerous, naye bw'oba ng'ozirina oyongeza, buli w'oyongeza okulya ennyama obeera ozongeza. Kati waliwo okuba nga kati waliwo n'ezo ennyama enjokye ate ezo ziba mbumbi nnyo nnyo nnyo, that smoke. Then kati n'okusmokinga kwennyini, ekintu kyonna nga kiriko omukka ogwe gutta obutafaali obulamu obw'omubiri, kati ne gukola ebyo ebintu ebitali bituufu. Mu kifo kya Nabaana okubeera nga bw'ogenda mu kasanva eshedinga bulungi eyo munda endometrium bitandika okubeera nga bikalambira, oba olaba ng'amawuggwe agalimu ag'omuntu asmokinga gabeera gakaze. Jjukira buli we tugenda mu periods abakyala wabeerawo leyen ey'omunda eshedinga off, naye buli we tulya ebintu ng'ebyo oba bwe tulya ebintu ebiri smoked, muscles zaffe zikalankuka. Kati okalankuka zibeera tezikola bintu mu butuufu bwabyo. Then ekirala ky'olina okwewala bye bintu oba drugs eziri hormonal. Nakukyalako mu ddwaliro of late nga njagala kumanya eri abakyala, njagala kumanya cases ezisinga ze balina, naye to my shock kino kyanshokinga okubeera nti nno abaana abato ba teenagers be basinga osimba line nga baagala kano kapil ak'okuziyiza olubuto. Ebyo ebintu byonna biba hormonal, biba bikyankalanya hormones. Kati buli w'oba ng'okozesa obwo pills kikuleetera okuba nga ate okyankalanya hormones. Kati oba ozzeeyo wali mukozi yaffe enkulu hormonal imbalance, obeera ozimbalansinga gwe toyagala kufuna lubuto naye ate obeera ozikyankalanya. Kati buli hormones bwe zikyankalana Nabaana ekyankalana. Kankikutegeeze bulungi, Nabaana eno Mukama yagikola nga hormones zigikolako okusinziira ku kintu ekigenda mu maaso. Tugeze oli mukyala ofumbiddwa ofunye olubuto, Nabaana eno eteeka nga naye kiki ekigiteesa hormones, nekola ekitanda kye tuyita bed omwana ono wagenda okuimplantinga. Okay, mu fallopian tube fertilization wegenda mu maaso okwegatta kw'eggi ne sperm bibaawo mu kifo kye bayita ampulla. Kati eyo material bwe yeegatta ekyo ekintu ekiba kyegasse kivaayo ne kikka muno mu Nabaana. Kati bwe kikka muno mu Nabaana, because hormones zaffe ziba nnungi, ziba zaategedde dda ekigenze mu maaso, Nabaana eba tekaluba essaawa ezo, eba egonda bulungi. Kati bw'egonda eyo material yeeyawulamu bibiri, neekola ekimu nga kikola baby, ekirala nga kikola omwana oba owookubiri mu Luganda we bamuyita kye tuyita placenta. Kati placenta akwata n'ayingira muno mu nnyama ya Nabaana n'atandika okuconnectinga ne maama ono, n'aba nga emigaso giflowing okuva mu placenta nga giyingira ku mwana ono ali okula mu Nabaana. Naye ebyo byonna bisobola kubawo nga hormones zo ziteredde. Omanyi lwaki embuto zo zivaamu? Kwe kubeera nti nno oli mu kufuna naye Nabaana nkalu ekaluba bitya omwana material eno gye nabagambye ekabweti mu Nabaana
esanga bama biringa lwazi shwi nga luvaamu naye nga kiki ekirireetera okuvaamu byebyo byenjogeddeko ebisinga naye nga ako kapil kemutera okumira ne bwoba mukyala mbo si kalungi obeera fluctuating sa hormones zo all the time. Find out oba noonyereza butya bwe nsobola okubeerawo nga simira hormonal pills. Kati waliwo abantu nga balina ndwadde kale tugeze ezikwatagana n'ebyo naye ngera bw'afuna empeke ziri hormonal omusawo mubuuze empeke zino ziri zitya kubanga saagala owone kino nga toofuna ekizibu wali. Simanyi kyosobola kuyitamu ng'omukyala okuba nga ofumbiddwa bulungi n'obulwa omwana. Kyekyo ekintu ekibeerawo ne fibroids bwe ziba teziri treated nga tezivuddeemu kisobola okuleetera okubeera ng'omwana tosobola funa bitya. Nkugambye material bwejja ataakinga kati teberezaamu gw'olina ebizimba mu nabaana. Gundi oyo omwana ow'emabega ayagala okuloka oba okuconnectinga naawe maama naye buli bwakola bw'ati ng'akona ku kizimba kiki ekibaawo still but ng'ovaamu ng'omwana avaamu. So oluusi ebintu ebituleetedde obuzibu bintu bya ddala babeera tebakuloze nedda. Noonyereza uterus nnungi naddala omuntu ng'ogenda kubeera nga weetegekera okufuna olubuto. Make sure your uterus is well oba nabaana eri mu mbeera nnungi. Ekyo nkiruddeko kuba kya nsonga actually kyekisinga otusumbuwa. Omuntu bw'abeera ng'alina ebizimba mu nabaana alwawo okufuna olubuto oba ne lwafunye bambi by chance ne luvaamu lwaki nabaana ekaluba nabaana eriko scars nga bwe nabannyonnyodde nga omubiri gwayo tegukyali soft nga bwe gwalina okubeera. So Mukama akuyambe omulabi wange okubeera ng'ate weewala byonna bye twogeddeko olw'obulamu obulungi. Then ebirala bye nsobola okwogerako okulyanga emmere ng'erimu iodine amala. Iodine kirungo kyetaagisa mu mibiri gyaffe naye tusobola okkinoonya biki ebirimu iodine. Iodine ayambako actually omuntu yenna ng'olina ebizimba. Jjukira ebizimba ekirala kye bireeta anemia. Anemia kwe kubeera nga toyina musaayi gumala. Lwaki? Ebizimba bikulya bifeedinga ku ggwe abanga muntu mu ggwe abeera akulya akuliiririra ka iron k'oba ofunye ate ne mukagabana n'ebizimba kati bagenda okukebera CBC nga hemoglobin kye tuyita omusaayi mu musaayi nga mutono nnyo. Kati omuntu yenna lwaki ebizimba birwawo okuwona mu bantu abasinga kwe kubeera ng'omusaayi gwabwe mutini. So omuntu anaabona ebizimba olina okuba nga ate olya bulungi nnyo nga tolya bintu bikubba naye ng'olya ebintu ebikuwa. So ebintu ebirimu iodine tulina nga seaweed kibala bye biti ebimereyo mu musemayanja eyo wansi ndoza muba musobola obbiraba oba mu movies bubeera buyina different colors naye birimu iodine mungi. Ekirala kye tusobola ofuna gwe munnyo. Omunnyo naye nga si guno ogwa bulijjo. Omunnyo gwe bayita Himalayan salt abeera nga pink salt. Yes, badde naleseeko ogumu wano. So gubeera nga gusobola okubeera nga ate gwongeza iodine wo. Guno omunnyo osobola okugulya nga ate togufumbye. Okitegeera? Oba n'ogwongeza mu mmere oba n'ogufumbiza greens like we muba muli bangi ewaka nga temusobola gwa affordinga naye gwe alina ebizimba ate ebeera part of your treatment. Kandweko kati ni ku kiri ekyokwongeza omusaayi. Omusaayi gweyongera gutya mu ggwe? Ye biki ebimalamu omusaayi? Wali nga kyewakatandika nakugambye sigino ey'okulaga nti oyinza okuba n'ebizimba obeera overbleedinga. Kyobola abakyala ngambye
tobeerawo n'okimansa eri n'ogamba mpulidinga nnyo naye bwe ntyo bwendi ogenda kuggwamu omusaayi gwa bwereere ate buli waggwamu omusaayi ebizimba birwawo wona kyova olaba wenfuna omulwadde ng'alina fibroids kyensooka okukolako ku boostinga musaayi gwe ne gubeera nga we tucekinga hemoglobin eri waggulu bulungi nnyo 15 and above you get so n'ebyendya byandya bingi nnyo green leafy vegetables ebintu nga bya green kati nga bino cabbage dodo buga nakati kale ebyo byonna ebigwa mu vegetable family byongeza omusaayi naye ak'enjawulo bw'obanga oyagala nnyo spinach ate ye spinach tomufumba omukuba n'omukolamu juice naaba ng'akuyamba okuzzaawo omusaayi abalina ebizimba then ekirala tulina okwewala ebintu nga omwenge guleetera okubeera ng'obukyafu bwesuulasuula mu mubiri omubiri ne gubukuŋŋaanya ne gubutwala mu nnabaana n'oba ng'ofunye ekizimba kaakati ekirala kye tulina okwewala refined sugars kitegeeza ki ono sukaali owa bulijjo ogwono gwe munywa si kirungi sukaali gwe twandinywedde yandibadde atya nga kikajjo kyennyini ate alimu ayani mungi nnyo nandyagadde okubalagako ku sukaali oyo eri nabagambye mu causes nti high blood pressure ebyo byonna bireetera ebizimba naye sukaali ono owa bulijjo azibikira obusuwa so kati omubiri we guba gumuyambye n'avaayo bisibira mu nnabaana ng'obukyafu ate ne bikola ekizimba so sukaali gwe twandikozeseza yandibadde brown sugar ono gwe tukozesa ewaka n'abalwadde gwembawa alimu ekirungo kya iron osobola n'omugaaya abakyala abalina embuto this is very nice for you brown sugar cause abaakuwa iron ebyo byemumira ne mumira eddagala ly'omusaayi oluusi temugufunayo nagufunayo lwaki sukaali gwe mukozesa ate aba mukyafu oba abeera nga limiting absorption of iron so omukyala ow'olubuto onoonya amaanyi this is a nice thing osobola n'omumenya n'omulyako buli bibeera biwooma naye ng'ate ajjuddemu iron ekirungo ekirungi ng'ate akuwa n'amaanyi so okwewala ebintu ebyo sukaali omubi then ekirala kwe kubeera nga ogaddingayo hormones kati ekyo kankyogereko omukyala mpuliriza n'omwami anaagabana n'omukyala tugaddinga tutya hormones kibintu mukama bye yatutonderamu naye buli bw'oteebaka nga bukyali kitegeeza ki at least 2 hours before midnight ng'obudde tebunabawera ssaawa 6 oba ozigaadinze nze ayogera naawe nasoma n'abawala abaali batusingako mu class abo boyita top abaana abo twavanga mu preps wetuti nga bo basalirawo mu buliri neetegerezanga naye ng'omusanga ali soba buli kaseera tatawaanyizibwa ebyo mweno gye mukaabira simanya uterine cramps simanya nyina cramps simanya ndi musiikibbe nga ye tabiriiko aba mu bitabo bye ng'asoma naye ng'ekimuleetera okubeera n'embeera ennungi eya nnabaana kwe kubeera nga yeebaka nga bukyali zino hormones simanya estrogen progestogen ezo hormones teziwummula bw'otuusa ssaawa 6 ez'ekiro ng'okyatunula so ekintu ekitawummudde okisuubira kukola ki obeera tolina ngeri gy'okisobola kiyamba mu kifo ekyokutereza nnabaana ereceiving ebbebi bulungi kikaluba bukalubi ng'omwana avaamu mu kifo ekyokubeera nti no uterine wall eno ekyedinga bulungi awatali bulumi contractions ne zibeera nga zisikaŋŋo oyinza okugamba oba osika miguwana munda muno nedda kiviira kubeera nga twebaka late waliwo ekitwebasa late bw'aba boyfriend mugambe mukwano nkwagala nnyo naye
tugenda kwebakanga nga bukyali actually nawe kikuyamba mugambe naye kimuyamba balina naye nabeezaabwe testosterone abeera alina okubeera nga mwami ddala si bino bya mwami ayogera nga mukyala atambula nga mukyala nedda hormones ziba zakyankalana lwaki zikyankalana twebaka late bwe weebaka late hormones zikola ng'ezisumagira bulijjo ngamba abalwadde bange bw'oba nga tewayeebase kiro kiki ekibaawo ng'oli ku mulimu omuntu oyinza n'omuddiza balance gw'ataakuwadde akuwadde 2 ate oli mu muddiza 3,200 ng'olowooza yakuwadde 5 so kyekyo hormones kye zibaako zikoowa ne zikola we bati nga zifluctuating n'oba nga tosobola kufunamu kiramu program yo beera mulamu y'ensonga gye tuliko kweyongera kubeera mulamu kati ensonga endala z'osobola okuba ng'okola oba ebintu by'osobola okuba ng'okola okuyamba n'abaana yo okubeera nga eri nnungi kwe kunywa amazzi okunywa amazzi kuwa freshness oba okuleeta obulungi bwa cells zino obutafaali nga bwonna buli fresh kati awali fresh cells tewabeerawo bulumi tewabeerawo oba overbleeding tewabeerawo ebyo then ebirala by'osobola okukola waliwo ekintu kye tuyita castor oil akoze nnyo nyini bulungi ku fibroids mu Luganda bakiyita nsogasoga naye oil bambi tomunywa tomunywa kuba wa bulabe naye ate bw'omuteekako kuno ku abdomen lower abdomen wansi w'ekkundi n'oba ng'omusigako bulungi nnyo ne weebaka asobola okubeera ng'anuunira kuva wabweru nga asika okubeera nti n'ekizimba kikendeerera ddala bwe kiti omuntu yenna oba oyina ebizimba obeera weetaaga nnyo ebintu ebita inflaminga mubiri gwo byebyo bye mbadde nkugaana sukaali aleetera obuzimbu bw'omubiri kati olweddi olina ekizimba ate oyongerako buzimbu bino soda okwejalabyajala okubaawo okulya ebintu by'otategeera ebintu ebiri oyiri ndoza saabyogeddeko mukwano keera ku makya fumba akatogo kolya ekyenkya nga kirungi weekiti teekako kakeddoko wali oba greens wano osobola okulya ekyenkya ekirungi so that woba oli ku mulimu ate tewankawanka zino osumbuusa baba babinnyise mu butto omukadde oyo yenna akola obukyafu mu mubiri n'oba nga ate osobola okufuna ebizimba kamalirize na point ya abakyala tuba n'enviiri enviiri zino zireesemu nnyo obuzibu nina mukwano gwange gwe sitajja kwogera linnya kubanga saamusabye permission naye omwana oyo alina enviiri mpanvu zikoma kuno muwala mweru bulungi bw'ati mutinitini era bw'oba teweegendereza oyinza ogamba oba muzungu naye enviiri ze ziri treated hair ngonzeemu abafirika tulina enviiri za wool naye ezize ngonzeemu so zibeera zikkirira alina nnungi bw'omutunuulira alabika bulungi naye maama nnyabo alina ebizimba byakola scars uterus yonna eri scarred saagala kweyongerayo nakumwogerako naye kyeŋŋamba ebizigo by'okozesa biri so much connected to your brain and to your spine. Spine ndowooza mukitegeera awo makkati g'omugongo waliwo kye tuyita spine kati mwe mubeera nerves amasannyalaze g'omubiri gwonna gabeera omwo ati buli w'okozesa ebizigo nga bya chemical biyingira through the pores ne bigenda to the spine tesobola kubeera na chemicals kati omubiri gukola arrangement egugamba katuterekeko nga bw'oba ne stowa y'ewaka ey'enkumbi nga ziddugala ate biki byonna n'otereka eyo kati abakyala usually bwe bawaawo obuzibu n'abaana yeekafiiramu so tugezeeko nnyo okukuuma guno omubiri gwaffe ng'ate mulamu bulungi
nga mulamu bulungi, okunywa amazzi n'okwebaka, omukyala ampuliriza n'omwami ampuliriza, bikulu nnyo eri obulamu bwa nnabaana. Usually ngamba abalwadde nti ne bw'osula mu kyaki n'osiiba naye nga teweebaka nga bukyali at least 2 hours before midnight, hormones tezigenda ttereera. Kubanga hormones already tuzirina, si kintu kyonoonya. Ozirina naye ziwummuze, zikole bye bituufu. Oyinza okuba ng'ondaba bambi ng'oli bubi nga ggwe bambi already omwana talabika. Ebizimba bingi mu nnabaana. Nkuwa essuubi olwaleero mu programu y'Obeera Mulamu nti osobolera ddala okuwona. Naye ebyo bye njogeddeko bitwale ng'ensonga osobole okutangira okubanga ebyo ebiriwo tusobola okubikolako ne biviiramu ddala, then n'osobola okufuna olubuto n'ozala n'omwana n'obuusa, naye ate n'otaddirira kuddirira. Abantu abamu bagamba brown sugar, maama nga bamuseera oyo ze simusobola. Wano kiro yaffe simanyi naba bwe bamubitunda kale ezo refined sugars kubanga sizikozesa. Naye waliwo omukyalo omu baali bamwadimitinze, naye bwe yava mu ddwaliro twayesanga nali ndi mu kunywa porridge. N'agamba naye kati gwe musawo kati n'ebyonyo birabika tebiwooma. Ne mugamba nywako bunywe. Yanywa ku buugi nga buwooma. N'agamba musawo oteekamu ki? Nze mbadde manyi tokozesa sukaali. Ne mugamba nedda nkozesa sukaali naye omulungi. N'ambuuza sukaali ki? Ne mugamba brown sugar. N'agamba musawo ebyo babiseera. Ne mugamba naye siina hospital bills ze nsasula. Kyamukuba ekigo. N'agamba musawo oli mutuufu. So okwetangira kisinga okuwonya. Bino ebintu tubifune mu kiba ky'okubeeraawo. Tebeezaamu ssente spendinga bino simanya chocolate, simanya bintu beera focused. Omukyalo atuwuliriza ogenda kubeera nga atosobola okuwona ebizimba byo. Mukama akumpeera omukisa ng'osobola atokola ebyo bye twogeddeko. Waliwo eno boto naye eyambako nnyo ddala okubeera nga cells zo zibeera n'amaanyi. This is a copper bottle. Ya copper nga bw'ogiraba. Kati buli w'oteekamu amazzi go oba juice wo bibeera sized naddala oyo alina ebizimba. Kati zino ze banyweramu amazzi. Ensi kati we twatuuka kukwasaganya nti no buli kalungi ka grabbing osobola okubeera obulungi. Abo batalina musaayi ngezaako nnyo nenoonyereza ebintu ebiri top mu musaayi era n'abakyala b'embuto banywa ono blood bank. Abeeramu ebintuntu wano ne wali kubanga ensi tutwala speed oyinza obutafuna budde bunoonya bintu birungi. Kati oluusi tubakolerayo such compounds ne muba nga musobola kunywa bunywi ku caayi ne muba nga ate musobola okuwona. Mukama akumpeera omukisa, weebale nnyo kubeera naffe olwaleero. Program Beera Mulamu ne musawo Barbara. Tugenda kuwunzika ne Saara so that Mukama atuwe ku maanyi okola ebyo bye tuyize n'obiga banako n'abalala. Katusabe. Mukama nate tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Waliwo ebintu ebimu nga tetubiddemu ddala maanyi. Ng'omukyala ndaba ayinza okuba nga bambi okwebaka nga bukyali. Ng'ekyo kyo bannange alaba kizibu ddala naye musobozese. Mukama tusaasire abalina endwadde basobole otuwonya. Nsabira omukyala oyo alina ebizimba Mukama nga n'omwana yabula. Mukama oyina ekisa kingi ky'obulaba eno programu eri okubanga etuwa amagezi butya bwe tusobola okwejjanjabamu n'okuwona. Kaakano nsaba owe okusumulula omukyala oyo asobole n'okufuna ezzadde kubanga kirabo ekiva ewuwo. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Beera naffe ne programs eziddako ziwa omukisa. Kuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale tunaddamu next program tova kweno tuli ABN TV.